Tubaniriza nnyo leero ku launch ya Friends of Uganda nga omulamwa gwaffe guli our shared our nation, our shared responsibility. Tuli wano nga tukubiriza bannayuganda okujjukira obumu n'okujjukira okwagala eggwanga lyabwe, tuleme kwenyigira mu bintu bigenda tuzza mabega, okugeza okulwanagana, okukyawagana, okwokya ebipiira, okuluutinga, okumalawo bizinesi z'abantu. Twesimye nnyo, tubadde wano ne consular wa Uganda to Malaysia. Tulina abagenyi abakulu Honorable Luze n'abalala bangi weebali bazze wano okusigala nga bapreachinga message eno. Platform ya Friends of Uganda yo eriwo kugatta bana Uganda. It is a place where you switch off, log out of politics, netujja netugata ideas ezikola ki ezitugatta ezifula obumu ate ezongerayo eggwanga lyaffe mu maaso. Yes. Kino kitandise ne ghetto structure eto mu mwagitenga bakibabbako tutidde nti kino bajja kikubbako abala bakifunemu ensimbi. Sijja kutwala credit y'abantu abatandise ekintu kino. Waliwo board number etwala omulamwa guno. I have been invited olw'emirimu gye mbadde nkola, engeri gye mbadde nga nkola emirimu mu community newankubadde politics waali nze nsigaddewo ng'era nkola emirimu egiyamba ki community. So I was identified ne bampita okujja okusobola okwongerako ettaffaali. Okay, tutunulire Uncle Bucha yavuddeyo nga alaga obutali bumativu. What really happened? Ebintu ebyo biwanvu Jjajja Bucha abadde nga abyogerako, byonna yabyogerako kikono. That is the summary of everything. Yes. Ekikono kyasukka genda kwongerako nnyo bingi kubanga Buchaman akoze press conference abaddeyo nga abyogerako. Leero tuli wano okukubiriza bannayuganda even ng'ebintu ng'ebyo nga weebiri sigala ng'oyagala eggwanga. Jjajja Bucha asigala agamba nze njagala kukola projects ziyamba abantu bange, and that is friendship to Uganda. Gwe mulamwa Friends of Uganda twagala eggwanga lyaffe lireme kuddirira.